Welcome once again. Wano wetu tutuse ku square safari. Wano wetu vugira pichi oba bino betuyita quad bike riding. Quad bike riding omulungi gwali yatanaba kukitegera obulungi ennyo. Kyo kyetwogerako bulijjo kye muwulira abamuze okulaba abantu ab'enjawulo nga bavuga ebipichipichi bino ebyo ku musenyu oba mu desert oba mu ddungu. Tugendako mu kaseera kano kennyini watali olugamba nti jejuzi saagala saawulidde saategedde nga ttiimu yonna bw'ogiraba butereevu nga tukyali bulungi nnyo wano mushama el shah wennyini bwe tukyali ettiimu yonna eya Africa One Tours and Travel abantu beyatambudde nabo bonna ab'enjawulo bwe bali butereevu okulaba ng'ate basettinga off bamaze okweteeka obulungi nnyo banekanekanye butereevu mu t-shirt zaabwe eza cream ezaabaweereddwa banafu aba Africa One Tours and Travels Limited so no ng'ate bamaze n'okwambala bulungi nnyo turbans ez'enjawulo oba biyita ebitambaala ebyo ebyabayisiraamu batera okubyambala obulungi okusobola okulaba ng'ate bakendeezaawo ku nfuufu eyinza okubayingira mu mutwe engeri gye tuli nti tuli mu desert tuli mu musenyu mbeera efaanaganako ng'eyo olwaleero basazeewo ne batugamba nti amudda bwe mujja kuvuga olw'eggulo lwa nsonga omusana gujja kuba gukendeddemuko kijja kuba kitukolera ddala bulungi nnyo yembeera gye tulimu olunaku olwaleero and of course we are ready to take it down. It's been quite a very impressive and very nice trip wano wennyini mu Egypt wetuli olunaku olwaleero activities ez'enjawulo zonna nga bwe tuba zitusuubiza aba Africa One Tours and Travel bagezaako okulaba ng'ate bazituukiriza actually si kugezaako wabula bazituukiriza bulungi nnyo. Abantu ab'enjawulo nga bwe balaba ekifaananyi ekyo Kim kyakulaga ali ku kamera akulaga agezaako okulaga abantu ab'enjawulo engeri gye bavuga mu bipichipichi bino waliwo abamu ababitidde edda nga baga nti banaeze sijja kusobola kivuga banaeze nedda naye omuntu ne bw'oba tomanyi kuvuga nnyo just bakusobesaamu wano katono nnyo ebintu byangu nnyo muliro breeki nebiki n'ebirala byonna so ne tulyoka tutandika abagala okuvuga ababiri nga bw'olaba wano waliwo abatandise okuga nti nedda nze nja kuvuga n'omuntu abalala baga nti nedda nze nja kuvuga omu mu mbeera efaanaganako bwetyo kyekigenda mu maaso wano so okola ng'ate batraininga butereevu n'okutubuulira engeri gye tugenda okikwasaganyamu wano wennyini butereevu mu Egypt wetusinzira mu desert wamaze ddamu nnyo okuyingirayo ku square safari Shawar wennyini wetuli olunaku olwaleero lwakiredda Africa One Tours and Travel netukikwasaganya. That's what's up. The line of the microphone, call me Kaima Shafiq. Genda. Ngenda sobola kamaliriza ngenda vuga sikomulire bwoti zinyanga obadde ogenda olemezaako Lemezako linnya nnyo. Hello, mate. Wait a minute. مستحيل. اشرب رأس فين؟
Public enemy. Money, 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 Come on, my friend. Hey. Is it okay for you? Okay. Yalla, habibi. Tugenda vaawo bagenda giteekako eyo watapang Pada mteke kama matala. Mteke kama matala. Wewe wake kaliwa.
bayite bakuteereko. naye nga amazima googerwe abadde omuvuzi w'olunaku yesuzi Obulevu nga bulimu enfuufu. buladi nvuze ekidigi bonna bankakasiza anko Alanyomeza envi kwejja emyaka. naye bagudde obedde okulembera wabuliddewa obedda nkulembera bwe ŋŋamba mumpiteko Kampala, Museveni. Kato gubadde. Ba big spender muri omwo. Yeah, good day. Yingira. Sure. Enezikira.